Nasomesaako ku bituuka ku mukyala ng'ayimye oba engeri gy'osobola okulabamu omukyala nti ayimye. Ndowooza twakakola videos nga 2 about this topic. Naye obadde okimanyi nti omukyala bw'ayima emmana ye ekyukira ddala. Waliwo obubonero bw'osobola okutunuulira ku munno ng'omwambudde engoye, waliwo obubonero bw'osobola okumutunuulirako ng'ali mu ngoye ze, ate era waliwo obubonero bw'osobola okumutunuulira nga mugenda okwezina. Ntera nnyo okubagamba nti toyingiza mukira mu mmana ng'emmana tennaba kubeera nga eyima okuggwayo. Kiringa omukira oguyingiza nga tegunnayima kuggwayo, kikwafekitinga omukyala kimusiba amazzi nga gatajja bulungi. Omusajja oba yeggwe nga omukira ogutaddeyo mangu nti mbeera mu papa bamuba mulaga wanze naawe, ojja kwesanga nga mmwe we muyita mbusenga simanyi namaze mu dakiika 5 ate bulijjo mbadde ntambula eddakiika 15. It's because of papa. So omukyala bw'ayima bulungi naggwayo, waliwo ebituuka ku mmana yekyuka ekyukira ddala. Ekisookera ddala gwe musino ng'ogwolaba guzimba ne guwaga, nabagamba nawe kaba katini nga kali munda osobola okkatunulira nga kakuba kalimu omutima gw'enkoko, kabeera katujja bwe kati, kalina engeri gye kabeera kalimu bwe kati konna konna ne kamyukirira ne kaggwayo ng'ayimye awulira aswakidde. Ekireetera omulimu guno eno nabagamba nti omulimu gulina stages ez'enjawulo. Omuntu bw'aba ayima waliwo kitandikirwako paka woggwayo n'obeera nga waawo. Ate omukyala buli bw'omuzina ng'aweddeyo oba ng'ayimye bulungi n'aggwayo, mukwano oyo omukyala aba mwangu wa kutuusako nti kuba tomunoonya nnyo, si wakusooka kuwalampira bisenge, si wakusooka kukola biki nedda, already aba mu bwetaavu. Omukwatako kati amazzi ne gayiika n'olyoka omuzina nga takala. Naye buli bw'omuzina ng'abadde tayimye kuggwayo, bino bye bibaawo. Tekikwetaagisa ssaawa nnamba, tekikwetaagisa ddakiika 30, tekikwetaagisa ddakiika 20 oba 40 okubeera ng'omukazi ayima okuggwa. Ojja kunasenga kati olinga agamba ate mbeeraawo nze bannaye sirina bugumiikiriza. No, tegeera omubiri gwa mukazi wo, tegeera ebifo by'olina omukwata, kijja kwanguyira nnyo okubeera nga mukyala wo osobola okumutuusa ku ntikko amangu, era ojja kulabawo enjawulo. Otegeere nti kati omukyala ayimye. Gwe kasita okwata mu bifo ebituufu tekirina kye kikuyamba kuweeweeta mukazi ng'omuweeweeta mu kifo ekikyamu okumala eddakiika 2. Tewali kyagenda kukyukako, tewali. Ng'era naawe omukazi bwakuweeweeta mu bifo ebitategeerekeka nga tewali kyokyukako, nga tolina kyowulira, oli awo olinga awulira oba kiki ekikutambula. Naye omuntu akwata mu kasipooti bw'ati. Nabasomesa kuno kuliko vidiyo atagimanyi keberako kweri esomesa ebifo omukazi ebimuyimya. Omukwata bw'oti n'awulira ng'omusaayi guddukira ku sipiidi eri ey'ekiralo, kubanga omusaayi engeri gye guddukamu oba gye guflowinga mu mubiri gwo yeekuleetera okuyima. Kiri kyekimu ku musajja era kyekimu ku mukyala. Ekyokubiri, olaba omumwa gwa emmana waawo gulina engeri gye guzimbamu n'ebeera ng'eyasama bweti. Kati ate neweetuukira okwasama nti ebeera etobye yonna ng'amazzi gabeera ng'agayiika bwe gati nga bweyasaamirira bweti, bw'egira bweyasaamirira bweti, egaziwamukko kati ni bweti, ne kikuyamba okubeera ng'oyingira mangu. Ate munnange bw'ogiyingira ng'ekumiima, so togamba nti beegeze, no. Eyasamamu just kuba beewulira nti yeetaaga ekintu okubeera nga kiyingirayo. Kyova olaba abantu abeemazisa si kirungi nnyo kwemazisa. Nti kubanga omuyimo engeri gye gutambulamu oba engeri omubiri gwe gye gubeera gureceivingamu omuyimo gye kirina okuggwera, emmana erina kyesuubira okuyingirayo ate ng'esuubira mukira. Kati ate gwe tolina kyogenda yingizayo, ogenda beera kuno nga weeweeta simanyi okola weeweeta musino, tewali kigenda kukolebwa. Kitegeeza oba ogulese mu bbanga omuyimo gwo tegenda kuggwayo kumalayo. Togenda kubeera ng'omuntu gwe bazinye bibiri bya njawulo. So omumwa gw'ennabaana ogwo gw'olaba, omumwa gw'emmana ogwo gw'olaba awo kye nandiyise vaginal opening awo, wonna wagenda ne wasaamirira bwe ziti. Tutuuke ku nfuli. Enfuli zizimba ne zeefunyaafunya ziti, zisooka ne zeefunyaafunya. Omanyi nga kale nsooke ngambe ekkonkome, kale tugambe si kkonkome baliyita ggongolo, ly'okwatako ne lyefunya ng'olikutteko nga lifiirinze ekintu ekirikoonyeeko. Kati enfuli bw'ozikwatako ne ziyima zitandika okuba ng'ezeefunyaafunya bwe ziti. Bwe zimala okwefunyaafunya ne ziryoka zizimba ne ziwaga nga zonna. Kyova nabagamba nti ebimu ku bifo omukyala ebimuleetera omuyimo ogw'enjawulo, enfuli ezo abasajja tebatera nnyo zifaako, kyonna mmwe mukimanyi. Abamu temumanyi na kumanya kye ki, bye biki, bikola ki, naye enfuli ezo
za mugaso nnyo mu kwezina, za mugaso nnyo mu kusanyusa omukyala. So enfuli ezo zirina engeri gye zibeera nga ziyimye zivu like nsobola kugereza ku bbere ly'omukyala. Olaba ennywanto y'omukyala, omukyala bw'aba ayimye oba bw'omukwata ku bbere n'olinyiga oba bw'aba ayimye, ennywanto eno erina engeri gy'efuuka stiff ne kaguma ate ne kagira like ne katandika ne keefunyaafunya. So n'enfuli bwe zityo bwe zibeera ng'ezeefunyaafunya naye ne ziryoka zizimba ne biwaga nga byonna birungi bwe biti. Kati nno mumulowooza nfuli zokka n'amatama mukwano. Obadde okimanyi nti ago amatama gagejja? Njagala okyegendereze. Bw'oba oli ne mukyalawo leero oba enkya simanyidde lw'opulaninga kwegatta naye. Njagala okyegendereze omutunuulire. Amatama ge gano gw'olaba nti like pubic hair waakula oba enviiri we zikula wano waggulu naye zikirira ddala paka ku matama paka eri wansi. Kati awo tuyita amatama. Ng'ovudde no waggulu kirira wansi wano ku mmana awo mu sayidi ne sayidi awo ge tuyita amatama g'emmana gagenda ne gazimba. Nawo naawulira nga wali very very highly sensitive. Olw'okuba nti omusaayi guba guddukira ku speed kyekireetera ebitundu bino okubeera nga bizimba, kyekibireetera okubeera nga birimu obwagazi obw'enjawulo eri omukyala. Kati olwo nno emmana yo neetandika tubadde twogera ku outside part neetandika okufulumya amazzi etobanga bw'olaba olutobazi. Olaba ng'olutobazi ng'okwatamu bw'oti ate era neefulumya amazzi ago agaseerera amayitirivu ng'egira bw'eti eringa ekaaba. Eringa ekaaba. Bannange mmwe simanyi na kumanya ebintu byonna mwena mubibuuka mupapa. Kintu kiwa akadde dedicate 15 minutes oba eddakiika zo 15 ogambe nti leero njagala mpeeweete mukyala wange, leero njagala mpeeweete girlfriend wange, kwegamba muteeke ewantu mpulire nga yanneegayita nga wulira agalamu yenna ng'ayimye ali awo omuzinamu ozina nolobooza mmeka nga tannaba kusamula. Leero baba bano abalina gano agasamuka oyo be bano boolaba nti oluba okuyingira ng'atandika gagira kubanga eri munda yonna wabeera waawaze. Munda mwagundi munda mwemana mubeera like mu contracting like contracting kyeki omanyi ng'ekintu nga kyegatta ne kita kati esooka n'ebeera ng'efufunyala nga bweta. Kati bw'oyingirayo bweti n'eryoka ekumiima. Emmana bw'eba eyimye kyekyo kyengamba nti ekola contractions ez'enjawulo ekumiima omukira nga bweta ng'ekumiima omukira nga bweta. Ate eyo feeling abasajja era abakazi abamanyi okumiima omusajja nga bali bakumiimyeko omanyi bwewulira kyanjawulo nnyo. Oba owulira ng'olinga omuntu gwe banuuna omukira bw'otyo bw'oba owulira. So emmana y'omukyala bw'eba eyimye bw'etyo bw'ebeera oba bw'obubonero bw'osobola okulabirako n'ogamba nti ye kati ayidde. Bwe mungamba nange senga nze sina bugumiikiriza. Obugumiikiriza tebwetaaga osobola n'omuweetera eddakiika 10 kasita obeera nga gwe kyoliko okitegeera n'olaba obubonero buno. Yingira buyingizi bwezinire munno munyumirwe. Omukama abankuumire abanjagalire mbeere bulungi temujanga okwo mbagala nnyo. Yeah.